These are the killers who always want to kill the people. These are the killers. This is how they do. This is how they do. That's how they do. They are blocking the president from. When the market is there, that's why. Okay, get you now. Those are the killers of this nation. These are the people who always want to cause chaos to Ugandans. People are always peaceful because they have what they want. They always want to kill people. No candidate can be. No other candidate can be done this apart from Honorable Kyagulanyi Ssentamu, apart from our president. That's how they do. They always do this. Those are the people. That's why I put 2 cameras.
batuganye okweyongerayo muganda wange batuganye okubanga tweyongerayo ogenda ebuyende batubulokingidde wano era ne batustopinga omubaka wange nga bali abalala batambula batukiriza kugenda bakatugaana okubayitamu bwe tugezaako okugamba nti lwe tuyite mu tawuni ze lwe tulina oyita nazo bamakubo bagabulookere kati omunauganda oyagala akole ki gwe omuno nkyandaba eyekkumiddeko bwete embeera bweri okulaba nga buli kimu tekikuweereza bwete embeera bweri kansidenti buli kimu okiraba bulungi nnyo akaseera kano embeera bweti bweri gwe omulungi ali ow'omukisa TV embeera bweti bweri gwe ali kuw'omukisa TV ate tuzeeyo naye ndowooza bannange ensi eno mugiraba bannange batubulokingidde wali kati ate tuddayo twagadde tugendeyo katubulokinze kati ate omukulembeze atugambye tuddeyo omukulembeze agambye sigenda kayana nammwe agambye sigenda kayana nammwe n'abessomero myaka 4 yemufugidde gavumenti yemufugidde eggwanga lino laba abaana gye basomera muli mu kutokinga abantu genda bwakutekinga abantu lebe tunyiza okanye okukola amakubo nga muli mu gavumenti neraba amakubo bwe gafaanana
Museveni omutuufu yafwa balamu bange bali eno kyebeekola balamu bange bali eno kyebeekola agaaniddwa okugenda ebyende oluvannyuma lw'okutambuza essaawa nga 8 nga tutambula muganda nga tutuuse tubadde tunatera okwogererako eri abantu tusanze babulokinzeewo yeyo embeera eri mu Uganda yeyo embeera eri mu Uganda atambudde ennaku netiwaaka yo naye tugifunire